kya NUP kitongoleza kaffe wakyo okulaba nga abavubuka bavuganya mu bifo byonna ebyabavubuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kuno bagamba nabo baagala bafuneyo omuvubuka nga yabakiikira mu palamenti nga ava ku ludda lw'opposition ng'okutongoleza kuno kubadde mu kibuga ky'e Mukono ku kyalo Kavule. Babadde batongoza enkola eno mbaka b'ekibuga ky'e Mukono Betty Namboze Bakiteeka agamba naye yatandikira kwesimbawo ng'omuvubuka era n'avuganya paka bwe yatuuka ku kyokuba ng'asobola okuvuganya ku kyomubaka bwa palamenti nga mu kaseera kano naye kati ye mbaka wa palamenti w'ekibuga ky'e Mukono naye nga naye yatandikira wansi mu bavubuka n'asaba abavubuka okuba nga nabo bakola bwe batyo. Ne bakyakwata abavubuka mwenda ku buli kyalo. Kakati yo lumalo omukulu ng'agifuula emiki. Kakati eno yessaawa ey'okufuula gino emisekese gya Kyagulanyi. Ekimufu abantu abalinganga kye tubaleetera kyekyo kye bayita institutional memory. Etubabulira ebyafaayo. Bw'oba ng'oyagala okubeera MP ng'owulidde nti Namboze MP yatandika mu bukiiko bw'abavubuka bwe kikuwaaki, ne bw'oba ogenda tambula olugendo olunene lwa mayiro 1000 otandika n'ekigere kimu mazima, ne bw'oba ogenda va wano olumu ku ngendo kati ezineeraliikiriza nga ngendo tambula lwe lugendo lwemba nga ngenda Amerika kubanga kumpi mala ennaku 2 mu 10. Naye waliwo era bw'osituka bw'oti ku buliri n'osimba omukono n'otuula n'olinnya ekigere ekisooka ku ttaka ku makya ng'ozuukuka naye ng'olwo otandika lugendo lwawa. Mwe abagala ebyobufuzi baganda bange ebyobukulembeze mumanye ku myaka gyammwe nti kirungi nnyo okutandika bwe muti. Be muwulira abeewaana nti bateeketeeke anti era eno gwe kuteekateeka. Kyenva njagala okuba bagulizaako bagamba nti obukadde magezi naye abakadde abamu takubulira kyamukola ki. Sekamba bulira ekyankaddiya. Ekyankaddiya natandikira mu bukiiko bwammwe ne mmala ne ŋŋenda mu Sasa village wali ne mbeera kwero siwanu ng'ow'amawulire. Olunaku lumu ne neesimbawo wano nga kansala nkiikirira ekibuga kya Mukono kati ku lukiiko lwennyini olwa disitulikiti olulina obuyinza ne bampangula. Naye oyansanga nga nzina ku pate gye nakola yalowooza nze nawangula kuba nasanyuka nnyo nafuna obululu 22,000 ne ngamba abantu 22,000 ne bakeera ewaabwe ne bambala engoye ne bagenda mu tawuni ne balonda Namboze. Ekyo nekiraba nga kyali kiki kwe kutambula kuno kwe tutambudde yembeera eno gye mutulabamu gye tufudde abaka ba palamenti oba oluusi n'okukirawo abalala. Ojja kwogera n'omukulu Zaake ajja kugamba abadde wano obwedda era leero wentegedde nti Zaake muto mwana muzaala obwedda asonga abamu ku mmwe oyo twasoma naye egindi nanoonyeza akalulu ku bwa prefekiti ng'asongamu mu abamu oyo twali naye ku yunivasite kuba omulaba gye yatandikira nti buli munnabyabufuzi obw'amaanyi aliko gy'akola ki. Ekyokubiri basabo ne banyabo era twagala muyite mu bukiiko buno. Namboze alabudde abavubuka okulaba nga tabaawo muti yenna abagulirira n'agamba abantu bannyo ku bo be bayitamu ng'amaze okubalonda ku bifo eby'enjawulo babeerawo abantu abaleetamu ssente ne bagulirira awo ne batta emikisa gye okubanga bawangula ebifo bya waggulu. Okukulembera baki Museveni yaggyawo political education mu masomero n'aggyawo civic education. Twasomanga mu primary nga tusoma civics nga bwe batubuulira rights za munnansi
obuvunaanyizibwa bwa munnansi ani akola ki naye kaakati ebintu ebyo ku byalo mu masomero yabikola ki twagala okuyita mu bukiiko buno nga bubuwangudde mutandike okwebangula bwe bwobera kyamaani w'akakiiko k'abavubuka ku kyalo njagala owulire nga gwosinga kyamaani weerosi wano amaanyi kuba gwosingako abantu abangi obeera osinga kyamaani weerosi wano abaki ekyokubiri buli wobeera kyamaani w'akakiiko k'abavubuka ku kyalo ogenderawo butereevu ku lukiiko lwerosi wano ng'owabaki kakati olwedde tuba twafunye dde omuntu mulamba ku lukiiko lwabaki lwerosi wano mukitegeera kati omukulu ono yatulemesa okulonda erosi wano naye bwe tugenda mu gw'omukaaga bangi kummwe ne muyitamu nobeera gwe kyamaani w'abavubuka ku kyalo nobeera nga era gwe kyamaani werosi nakwe sekuritale w'aba youth werosi wano kumpi eyerosi wano tuba tugiwambire kitegeeza nti erosi wano eyo Kyagulanyi ku kyalo ekyo amaze okusimbayo amaki era nze nkubuulira bw'omala okifuna ekyo tandika kweyitirawo ogambe nze kyamaani w'eniyupi no ku kyalo yani kyamaani w'eniyupi abasinga ggwe era otandika okukola emirimu gy'ekibiina bulungi ate ku luno ogenda gikola nga teriyo ddisa gamba bw'otambulanga ani omuga ntambulanga kyamaani wabaki olwo omaze ofuna ebbaluwa entongole ogenda okukola emirimu egigyo egikulaakulanya abavubuka banno naye n'egyaki n'egyekibiina mukiwulira mwe bagenda balonda mu gw'omukaaga naye ate pulezidenti tumulonda mu January kitegeeza nti bwe kuba kusimba mirandira mwe mugenda okubeera emirandira bino byogera ng'abakamera bansonzeemu kitegeeza nti njogerera mu kutukwa nakyemalira ne tetujja kutya tujja mubuulira omanyi obulwadde bwa kansa ne bw'obumanya nti bukuluma era tebukibuganda okutta naffe bwe tugenda okubeera tetujja kwekweka nga twogera bino kuba tetulina we tujja kwekweka kambi bagambe kaati ng'omusezi agula essowaani timwe abantu 602 nga buli omu chairman ng'alina ne banne abalala 8 kuliko ow'abayizi kuliko ow'ebyemirimu kuliko ow'ebyensimbi kuliko owa mobilization kuliko ow'ebyamawulire nze wano mba bulungi nga mmanyi nti eyo ku kyalo eyo tulinayo akakiiko ate akakiiko gisooka ataatawanye kubanga kano kaliwo mu mateeka mwalaali ffe twasazeewo mu sisitimu y'omukulu yennyini mwe tugenda omukola ki omukubira tukimunyiye twagala awulire nti bano beetegekedde akalulu k'abavubuka oba akajjawo n'okajjawo akakole ki agambe byamugamba kongezeeyo nga Kyagulanyi akeetegekedde nnyo buli kintu ekyamaanyi wano mu Buganda mu byobufuzi ennaku zino kitandikira wano mukono sebo njagala kwekaza nti kampeyini eno ey'okulaba nga NUP ewangula obukiiko bw'abavubuka mu Uganda wonna etandikidde wano mukono tulina ebyalo emitwalo 7 mu Uganda ekitono ennyo tulina okuwangulako ebyalo emitwalo 5 naye nga lwaki tetuwangula wonna kubanga n'akalulu mwe omanyi bagenda ne babalimba eyo oluusi bagenda ne babalaba muli basajja bagezi nga bagamba banaffe ab'NUP musembere kakati mwe mutwale ekya chairman fe mutuwe ekya vice tugabane bino byawamu kakati mugenda okumaliriza nga mubatudde ebifo 5 ku 9 mugenda okuŋŋaana okulonda kansala kwerosifiri omanyi nga bagulayo n'abamu sebo wano mulundi oguwedde batugulako abantu era nabo njagala baloopa tebali wano bakaddiye tumaze okuwangula obukiiko bwonna kubanga omulundi ogwo twategeka bulungi naye olina abayitamu bwebali abaana era bwe beeyita
abaana bagambye mbu yalonda ekyetaano kye kimuli wano ku bbina. Waliwo omulala eyaŋŋamba etaano gyange giba mu socks. Mwe temukyali baana, muli basajja. Abaana be batannaweza myaka 18 era abaana tebakola ki? Muli basajja, muli bakazi. Temutuyiwa bassebo ne banyawo. Bwe mugenda twemala tukola ki? Tukola ki? Bwe tuba tulina be tugenda okwegatta nabo ku bifo bino omwenda bayinza kuba baffe bannaffe ab'ebibiina by'opozisoni. Mukiwulira? Naye naabo si gwe okola omukago. Kankiddemu kino mukiwulire. Ffe tetulina buyinza wano emukono tuula ne tugamba bannange mumanyi tukoze omukago n'ab'ekibiina gundi edikwota yesobola okukola ki? Yesobola okutuula pulezidenti n'agenda n'atuula n'abakulu ne batugamba bannange ekibiina gundi kati tukola ki? Tukolagana nakyo. Mukiwulira? Gwe tolina buyinza butuuleyo ku kyalo wekka n'ogambye ati bano bannaffe be bamu ffenna tuwakanya tukole nabo omukago. Eddoboozi erikola omukago lirina kuvaawa wadde tuwagira nnyo ekyebibiina by'opposition okukolera awamu, naye obwo obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka tunaakolagana tutya awamu tubulekere eki? Bakama baffe ku national. Ekyo mukiwulidde? Omubaka w'ekibuga ky'Emityana municipality ng'ono agamba bwe batandikidde mu kukunga abavubuka ku mutendera kuno kintu kikulu nnyo, era n'agamba ng'ekibuga ky'Emukono district y'Emukono yonna ye bagimanyi nnyo Nuupu y'amaanyi, naye kano akaseera abavubuka nabo okulaba nga bakwata ebifo byonna eby'obukulembeze obuddira ku kyalo. Mukono ze zimu ku bitundu bye tumanyi eyo mekka ya NUP. Tukisuubira tetwagala bya 90%, tetwagala bya 98%, twagala 10 ku 10. Era twagala okulaba nga bwe tuvaawo, kubanga njagala okubategeeza mu bulambulukufu nga 18 display eya Electoral Commission ey'obululu bw'abavubuka lwekola ki? Lwetandika. Lwekola ki? So, okuva ku olwo ga 18 wagenda kubaawo okutimba ebifo ebyo okulaba nga ffenna tubyenyigiramu. So, awo bwe tuva ku byalo byaffe tugenda ddala paka ku miruka. Bwe tuva ku miruka tugende ku ki? Ku magombolola. Bwe tuva ku magombolola tugende ku constituency level. Awo tulabe ku mulundi okusookera ddala missoni yaffe twagala okulaba ng'ekibiina kyaffe bwe tugamba nti kyabavubuka tukiteeke mu nkola. Twagala tulabe nga palamenti eddako tuyina akiikirira abavubuka mu palamenti ng'ate wa ambuleera nga wa NUP. Wano mu Buganda kisoboka, twagala tukikole mu east eyo, mu north ne mu west. Kati era wano okulaba nga ntuuse Mukono ngenda kutambula district zonna okulaba nga tuzituukamu enkola entugero tukamu display nga buli wamu kiri bulungi nnyo. Akaluko omulundi guno twagala okulaba nga bwe twasooka okulaba nga tulaunchinga protest vote Kawempe, katwagala tudde wano ku bavubuka protest vote etandika okukola ki? Okukola. Bino tebigenda kuba byakusaaga, bino bigenda kuba biralamu. Tebigenda kubanga biri ebyasooka ebya 2021. Bino olwaleero bwebanga teweetegese nga gwolowooza nti bigenda kuba byebimu ng'ebya bulijjo, ahubwo ogenda kuddako ebbali. Kuba bino bigenda kubaamu emifumbi, bigenda kuba bya mbirigo, kuba omuvubuka olina kubeera radical. Bino bigenda kuba bya kibuli, teri byakwemotya. Omuvubuka talina kukkiriza kuginyigira mu ttooke. Omuvubuka olina kuba ng'oteekawo omubiri.
ngalo banange z'amaanyi bannange oba oli wano ng'oli muvubuka nga tonnaba kufuna overall nga tonna kufuna ovulo buli muntu afune ki ovulo ebeerako enkofiira ebeerako zino engato ngeno gye nnina ng'abaana zibambadde ezo nga mpanvu kuba ezo engato zaffe ezo engato si z'abannamagye kuba naffe tugamba tulijje lyaki Zaake asabye abavubuka okuvaamu okwetirira n'agamba yino eggwanga abantu balina okulinunula nga bonna bataddemu amaanyi gaabwe n'agamba wabula bwe banga nabo basazeewo okwetirira tewalina ekimu kibajja kutuukako yena akaseera oteekamu amaanyi nkola nga bawangula ebifo byonna n'okuba nga baŋŋanga gavumenti eno gezaako okubatiisatiisa okwekalakasa na wano we tuli ssawa za leero tuli mu mbeera ya kwekalakasa kubanga bino mwami Museveni tabikola ki tabyagala ate ndaba akasirikale akayitawo mutandika okutiitirira nga we tuli wano yenze Ssaabazoggali mbabugulumba busirikale netandika kugwagala okudduka nekukuba engwala wake bawa obunafu we buli awo ekitulemesezza okulaba nga tuwangula ebifo bino byonna byonna bantu kwetya okutya akatengo kekakyalemesezza ebintu byonna wano kuba ejjere okukalekukale tulina emikono emitono emitwalo gy'abantu abali wano emukono guno omusajja tusobola okumutwala nga teyeesigidde wadde akaki mukono yokka yokka neesala obusazi bweti mukono yokka buli muntu n'abanaga mukono yonna egenda kwambala ovulo olunaku bwe ruti ate emmotoka z'omusajja osira oyitawo wano yonna kati mukono egenda kufuuka ki awo eba bitandise awo n'akalutuma ne tugenda kalinda akakola ki kuba pulezidenti yatugamba dda tusobola okumutwala nga n'akatutula akakola ki kagendamu kuba kweyiwawo bweyi kuyiwawo muyiyi mubiri tewali birala atubyogera bulungi nnyo nga bawulira kuba tutunudde mu kamera mwami Museveni tugenda kukuggyako nga tuyiyewo omubiri nga tukuggyeko nga tukutidde kubanga tukusobola kuba tuli bangi okusinga kubaolunabo bitugamba buulire bwekukera bukezi n'osalawo nze wange abanzala nabagamba dda mu mbale ng'eyakola ki ng'eyafa era nembagamba ne mu biraamo byammwe temunteekamu kubanga wasitoovaayo nti owagira President Kyagulanyi bo baina bakulabanga omuki ng'omuyekera naye ate temulina okumanya tetugenda kufa kuba kati ku migo gye bakubye Nambozo naate gye bakubye nze singa twakola ki kati waliwo bona mulina okulabako nga gwolina kubeera inspired ngolina kulabirako n'ogamba nti ekitegeeza basobola okukuba n'otakola ki tebasobola kututa ffenna ekyo pulezidenti waffe Kyagulanyi aza kitukola ki akitugamba kubanga singa tulumu twalikaawo ne deputy president waffe Mwanga Kivumbi netuga naye obusirikale buno bwetubalamu buli bumeka kuba oba oyagala okulabanga Museveni yegaali egyalina ye yajja ati eya poliisi ey'amagye aba SFC bonna bonna ne tubagatta nga tebasukka mitwalo emeka Uganda yonna yonna bonna ng'obagasse bali emitwalo ameka naye ffe ffenna tuli emiliyoni emeka 4 kekiba kitegeeza nti mukono yokka yokka erimu emitwalo emeka bukadde na bukadde bw'abantu so njagala okubazzaamu amaanyi mbalage bino ebintu byakusalawo kati bwe tuba nga tuli maliriva okusalawo katusooke tusalawo mukaki mu kalulu kubanga bw'obanga ebisookerwako ebyo tosobola kubikola tolowooza nti ate ebinene n'obikola ki kati wano twaki twagala oyingira mu kalulu kubanga tumanyi okutya kukyali kungi twagala tusookere ku bino ebiki ebitono kati ebitono byetusookerako teeka n'akalu k'abavubuka akitegedde kikubire mu ngalo ez'amaanyi so mba wano ŋŋamba kyaki abantu ab'enjawulo nabo beetabye ku mukolo guno balina ebigambo basuubidde abavubuka nga kubaddeko Johnson Muyanja Ssennyonga gono ayagala kuba nga ye mubaka wa Mukono South era n'abantu abeera ab'enjawulo bagumiza abavubuka ne bagayikana akaseera nabo okulaba nga bayimukirawo nga balwanisa enfuga embi n'okulaba nga beerwanako okulaba nga batwala ebifo byonna eby'obukulembeze. NUP everywhere. God bless you all.
Omugenyi omukulu n'alebo zaake ab'ebitiibwa mwenna kino kye mukoze nze ng'omwogezi wa Mukono district era nejjo nakisabye ali ne mukikola bulungi mwebale nnyo Honorable Betty okuyita omukulu ono mwebalire ddala lwe munaaleka abantu nti bo beekolere bye baagala bagenda kutabuka ebintu abavubuka bano balina obusobozi okuwangula era tufuna abavubuka bagenda okukiika mu parliament nga bakibiina kyaffe kubanga buli gulawundi bye basingayo ki obungi ate n'amaanyi bakola ki naye kyemutwalibwa nsimbi tubeegayirira waakiri mukubire ku bammwe bazaake mukubire ku bammwe bamuyanja mukubire ku bammwe bamaseruka akatono ke balina bakabawe mwekuŋŋaanye mukole kiki okusinga ne munaatwalibwa ffe noono twebuuza n'abalala naye nvumirira nnyo omuntu okulowooza nti bwe munaaba abakandidate onaabeera omu tekiriiyo kuba kansala mujja kubaako basatu ate kandi bagiwa omuntu ki leka kubeera mulabe wooli genda naye muki kubanga gwe bajjeeko gwe bali babajjeeko abalala tuli 8 naye abantu bino bwe tuzoziikamu jajja nga abali bubi nnyo ekiseera ekyo nawe bw'oliba tolina kyokuze mu kaseera kano ng'okyalina obudde nawe bajja kukola ki bajja kikubuuza njala bategeeza nti okukyusa obukulembeze it is a collective responsibility buli muntu alina okuwayo kyawaayo naye ate ne kino mukitegeere abamu ku ffe tujja kufa abalala n'ensente zijja kubaggwako abalala bajja kulemala abalala mujja kufuna ebizibu bingi nnyo naye mukitegeere tulina okwerwanako naddala ku mulundi guno okulabanga tuza obukulembeze mu bantu era nga twasalawo okubeera omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nzalekera waneeno Honorable Zaake nzalekera waneeno bavuga bano bakwano bange bategeere message nze ndi roadi naye nalekawo ebintu byange byonna ebintu bingi bifudde because nange naye nateeka kafaali ku ggwanga tanabasaba buli omu wako kyofiirwa okulaba nga tufuna Uganda empya Ssaabasajja Kabaka wange naye Katonda kuba Kyagulanyi Ssentamu. abavubuka mulino ekyokukola mukimanyi kyawedde dda muzoganye buli kafo konna tukazoganye abakyala muliwa mwetagala bagamba tukanoonye tukalonde tukakuume fenna wamu tukanoonye tukalonde tukakuume people power our power sikadendi amaniyo shila namugalu mumani mupeta kwa kurekisa cha Katonda ulivimba mu Uganda yambala tuliyambala embulezi masa olutalo nga luwedde tuliyambala embule tulizimba Uganda empya. People power, our power. Kunga Kyagulanyi kunga NUP kunga municipality kunga Mukono South